300 buli kamu kaguze 3,000 okuba katunda 2,800 naye katukusinza kwange teri nzigula wala no transport na kagula 10,000 naye kaba kali mu 2,000 lazima milioni 20. So now he's been here for 2 months raising the seedlings omutwalo gutwetaaga kati tulaba nsonga laki ku university abaddayo tomwa bukadde 2 ng'akoze milioni ze 2 because his work is to make sure nti alisala wano azipotinga namwa target nti musana guba gugwayo mu gwomunana njagala seedlings omutwalo gumu kati why does he spend time e Kampala munonyeze ku petrol station jakole emitwalo 2 nga wana waka mumbangira tracing the seedlings mutwalo nebo ogumutonda nti aguguzo omuntu yenna omulala yes abane 20 million this facility yokajola bawano it is more than a building jozimbye Kampala eno facility okuzimba kino ekintu kino it will give you money abaana bonna kino ekintu kisobola okusomesa abaana bonna ne baggwayo awaka n'abazzukulu bo once they manage it very well kati singo baterako wano eka 2 eza mother garden no baterawo eno that means in seedlings zekyalo kino kyaneezetode bajja kusigala nga bagula wano seedlings for generation and generations ekyo kyoyagala okubeera you want to be that source of seed sorry era wani mwanyi wesookera kati wezimala okutuuka ku level eyo azibikkulako ekiveera ekyo anyway tubuleetanga lwe tugize walayo mwaka potinga suubi okay newe tumala okupotinga immediately babubikkako ekiveera kino kino kigiforcinga okudevelopinga root system wansi kati bwemala etandika mpawa we nkulukulu suubi gye mujjaawo gye muhardeninga empanvu wanvu yemukko kati kali akati kali obudda bwensala ke kano nakapotinga muno kati kyava bagamba nti mwanyizo oyo omusala zo tugamba cutting kiri kyolaba process gyolaba nkola bwenti kibayita cutting kati abantu kyova bagamba bagikazaako cutting kubanga basalansale era baga nti newangaala okusinga ensigo kakati mwanyi eno akati kaliko asigula nsigo I develop my own seeds here kati kano katandise okweta emirandira gino kati bwe kamala okuva no ku mirandira gino agijja mu section eno kitimba kino kyolaba it's only professional abagermany basingo kikola tukigula mu Barton they are the official importers of this net eno kati ene yingiza 25% of the bugum obo musana bagubanga omusana gubadde gwakanyo bagubanga waka 100 oguyingira kwano guba 25 okubera ngo osobola okumanaging emwanyi eno kati ekitimba ekyalo okutandika n'okudda walinja kikulaga kyo bakita hardening section butuma luzijja muno bazitwala ku hardening era ndoza balina kati namutumye tugenda kubandoza season ejja tugenda kutandika okusimba kati azijja wano nazitwala wali mu hardening kitegeeza nti omusana zimanyire embeera bwana amaliriza nga bule wiki ngemu okuzitwala ebweru tujja zifumya wano musana guzooche kati ogenda ozijjaawo ozitwala mu nnimiro ziba hardened kati nga bwoli awo kati Simon you hardened person ebintu byoyiseemu very hardened kati that is the very hardened andi walaga nti ebintu byetukuyisiza musala kigatta so we also make this coffee into those sections. This is the nursery bed. Nursery bed will take them to the hardening section. Hardening section will bring them out. Katugendo zijanu nga zimadde mu musana zimazemu like weeks nga 2 oba week. Gazimanyidde nti wogitwalira mu nnimiro. Kati abantu ekisiru kyebukola nti ogenda mu nursery bed yo munosanga n'omugamba mpabu winozijjawo n'ogitwala ebwe. Bwogitwala ebwe n'oje exercising ku musana ogwo n'ogiteekako. Definitely egenda kufollow ensonga is not yet hardened. Kati this is the construction. In the construction ya kino ekintu. These are treated poles. These are treated poles. Ojakula zino emiti giri professional gumuguli yawo. Ekitimba zino wire okukigira kino
This is what makes it expensive. Nebula. Net yokka can cost you about 15 million shillings. Net yokka. These are professional nets nti wanebera emyaka 20 tekutuka. Kati bosanga bi net bine bigulirire mu town buli myaka buli season oba ogula endala. Kati tomala gasanga bosanga nti nabe kineti wachiwanda eno nga bweri wano regulating omusana gubagigamba. Ate waliwo endala regulating omula so egenda ekyuka okusinzira ku gudi gye tubamu. Kati obuwuka buno kati tugeze nga wano ebikero okubuuka okugwa munda emisoto okuyingira kwa na katimba ekituli kino kinene ne bweba kapo oba mmese esobola okuyitawo. How is that? Ate kapa eri emmwanyi kapa teri ya mmwanyi oba mmese teri ya mmwanyi kakati kina kikolako okujjako for your safety naye tufuuyirawo eddagala suubi muno temunafuuyiramu. Kati twajemputinze we are about to restock. We restock once. Kati okuzifunamu orestocking omulundi gumu. Kyovola kyemudde gamba nti kati eri nasale mother garden temmala kuba sina bukundi bwe nsobola kusalawo obusobola okumala wano wonna. Kati zino nateekamuko nga bw'ogiraba. Tuli Honorable Godfrey Kiwanda Suubi kakunyu kikunyu omwanyize. Kati wano obugagga buli wano Simon Ekyala buli kamwanyi kokwatako bwoti nga bw'okalaba kano kanjemu nakisinyagondo kano kasinje 2,000 wano. Kyokka zino 2,000 zegamba obutabi nabusala wange ettaka nakuŋŋaanya lyange kye nagula wano kyokka kaveera. Kati tegeeza wano bwe mba ninawo emmwanyi 2,000 ziba tinze obukadde 40. Ekiyumba kino kyonna nasale bedi eno yonna egendamu emmwanyi obuveera buno 30,000. Kino ekiyumba kyonna kigenda mu buveera buno 30,000. Obuveera buno 30,000 obugenda wano. Bw'obutunda omulundi gumu kati osanze twamaze okujjamu. Bw'obutunda omulundi gumu emmwanyi 30,000 oba oyina obukadde 600 million shillings out of this structure. Tolimye emmwanyi. Olina mother garden ne nursery bed wo balancing. Yes. Tubaze ogambye 30,000 agabuno busidde kansitulire kaako bakalabe. Kansitulire kana akaliko n'ekikoola ekinene bala okeera kukola ekyo kyokka. Yes, okay, mbule times 2,000 2,000 waguze milioni 6. Kano nkafuna oluvannyuma myezi emeka? Kano tukafuna oluvannyuma lw'emyezi 6-7. So this nursery bed yempa 2 times a year. Kati we multiply that by 2. Rose. Kalichuleta ekomi. But it comes to 1.2 billion. Kalichuleta ya Lusiani itwalume etya billion. Wengeze basebo sibu yino. Nekola Mtani waffe tidde. Nekola Wonderful. Akabera wansi kabera ka close. Mbadde manti kaba kayuze. Kaba close ne kayisamu mirandira. Mbamu bitu. N'obutuli. Process eyo kwetolinka tekemo obutuli tekemo ettaka. Kati wano nawo baddewo zezino KR2, KR6, KR5. Okuva lwaveri now I understand. KR1 bwaveri. Asanga eddiiro lye lya KR1. Yes, tatabulwa. Yes. Naye tekakutanda n'ogenda gwe mu nasalibe n'obuganja KR1 yokka. It's deadly. Coffee farmers don't plant a single clone into their garden. You need more than 5. Enkyali munaaba mukyalidde ku nnimiro zange mujja kugiraba bagenda giraba abatugoberera. Ennimiro yange ojja gisanga nga KR zonna mweziri. It's a mixture. Because so wenzitwala eri gyengendo zisimba kati njagala mmwanyi olwo nze ayagala emmwanyi. Nsimba eba neri mu kuzimba neetaaga okukola nti KR1. Kusimba gw'osimba busimbi. Because the work is done by the bees to cross pollinate. Kati ogiraba wano kati bw'ojja wano nongamba njagala emmwanyi 10 nga manyi mitwalo gyange aga gayingidde.
Naloze ekikumi ate kirwajo kubanga tekirwawo. Okay. Ojude Paul yongumu kati Paul emiti batuguza kino egy'amasannyalaze. They are treated. Kati babuza mbu amasannyalaze tebagigula oluyanga nti emiti okulima emiti muri kapito bagugulako 2,000 etegutambula ab'amasannyalaze tebagyagala. Kati one of the things that governs the nursery now walaba ekitimba kino bw'okibaddemu kati bw'okifulumamu bw'otunojja wano there's already a difference. Kino kiri fiika kino kiri lighter. Kati this is a hardening. Kati guno omusana bwa gwakannyo perekiti wano gwingira 50%. Ojja mu 25% n'ojingiza mu 50%. N'olyoka ogitwala mu 100 mu perekiti. Woli mwana muto ono omuvubuka kati wano muzeeyi akutadde tigenda otobe n'ensi awo. Okay. Oli hardened. Kati taata obati hardening. Naye is hardening. Kati suubi nange namugamba nti baba hardening mwana yenyira mu hardening ye ng'omuntu. Nange mulaba is hardening. Because you must harden yourself. Because omuntu ayiga kyalo nga nkyalo, then when are you going to learn it? It is a wonderful job he's doing. So kati now he's transferring the coffee from the other side to here. Kati now a seedling. Bajijeyeri. Bajijeyeri. Ke katabi kati gwe kati obongola olaba nti kati already otegedde mwanyi nti no from there to here, from here to Ndokwa. Yes. Kati zino zigenda mu nnimiro kukola mwanyi. Tezikyasobola kuvaako tugenda simba season eno. Kakati zisobola okuvaako ensigo etya ngeri kakati oyinza okumbuuza yo mother garden musimba ki? Era mother garden tusimba nayo tusimba seedling kano. Naye nga seedling eno ng'ekigendererwa kyayo gisimba si kyakuvaako mwanyi, ekigendererwa kyakuvaako bwakatirwa bwe tugenda okusala. So ekigiremesa okuvaako emwanyi engeri gy'ogiyisa. Exactly. Togikkiriza. Otherwise neyo yennyini nga bw'ogiraba osinga ogireka ebala. Ozuliranga enkuba etonnya. Kati it is water, you need water. Oba weetaaga amazzi ku mwanyi. Kakati bw'akola bw'ato kituyambako nti emwanyi ogenda okutuuka okugitwala nga akaveera kano tekakaluba kagonze emwanyi singa zifa olw'ensonga nti abantu bagenda okubawo akaveera kano ng'akataka kano kakaluba ne katuwana aziwa kino. So that's what I wanted you my viewers to know where the coffee comes from. Kwabamu emwanyi bazirabira mu kikopo. That's the journey. It's the journey. That is the journey. It actually explains why it fetches some money. Because it is a job. Yeah, it is. Chiringa chikado. Aicha ife changu. Tayo. Lambala. Wenda duvamu. Watoyenda toduva. Vitayo. Otamu mchikajo bwechiti. Tekao. Chechimiri. Coffee. This should be something that many people fear to do. Era chovola bati. Managing a mother garden. When a sarebedi. It's not for everyone. Chechicho ngami twakisidayo nange nenkola because you need water, you need take dunje take ra tutabule mulimu omusenyu mulimu biki, you need oba wetaaga soma timing yacho ebikole ebiriko bimeka. It is a labor intensive thing. So ebikola bino kati nga bwe bisituse bwatwala mu musiri bisooka ne bifa nekuddako ebirala oba bitandikira wano? Etandika negenda maaso. Awetandika butandisi. And how long does it take to give me the fruit? This coffee, that's what they sent cutting takes a year. 1 year and a half. The coffee that I'm going to take you tomorrow is 1 year and a half. But it already has coffee beans within 1 year and a half. Good. And it's worth it. Waiting for 1 year. So this was my compound. I just saw that the compound was just too big.
And I was a politician, an active politician here, because I was a member. Once I stayed from being a member of parliament, let me use part of my compound to make money. So this compound now makes me more money than a member of parliament. Okay. This compound, you see. But of course, in parliament, we don't only look for money, we also look for service. Sure. Yalo kwogerako ne manager. Sovi. Chairman one Eh? So that one utundeni mu camera. Omuwekali. You need camera that? You get his sound? Hey. You need his sound. We'll do. Man is coming. So, how are you, young man? I'm okay, Mr. Simon Kagwanza. How are you? I'm okay. I'm good. How Let my viewers know you. My name is Chiwanda Gideon Suvi Walusimbi. Chiwanda Gideon Suvi Walusimbi. Efumbe lyonna litudde mu ggwe. How old are you? I'm 24. 24. Osoma? Yes. Scholar IT cyber security to the university. Cyber security? Yes. Look at the irony of profession of cyber security and then getting into coffee. How did you get into coffee? Basically, it is because of my dad. Because me getting into coffee was because of this nursery bed. We set up a nursery bed almost together. So for holidays, my laptop is inside the house. But So dad coerced you into the thing? No, I'm actually equally questionable for it. Oh. Yes. Is it something you love to do? I would say that too. And spend your times not in the city, but yes, just this environment to do coffee? Yes. What is that you enjoy most about this job? It's not actually a job. Not really to me, because mostly for me, being this side is me being in the village, having time with the village. Plus, the coffee is interesting, as you've seen. Toguyita mulimu tegusasula? Wanti simuli mutegusasula okola otya? Tewakolanga emirimu ewaka ng'okyali muto. Kati kino kikola emirimu anti kwoza sowaani, kunaaza sowaani. Kati gyange eri kuba nsulayo nzekka, mbeerawo nzekka wano. So bw'okera bino oba kikolanga? Kati ng'ezo ezibadde mu hardening nazitaddemu leero. Nakedde ku makya nezovola ziri mu spaces muno. Nagenze nnondamu ennungi zokka nsoke kati those are 2,000 plants ze nalonzeemu tudde. Omaze ebbanga ki ng'okola omulimu? Just this Tuesday okulaba zino z'otadde mu nursery bed. I can't set a time to eat. I follow through that. Kubanga zenganze sandi zukuse ku makya ne ngamba kati kanonyeyo omuntu alina nursery bed ngende musaba omulimu. Naye okubanga baali bazimba nursery bed nga wendi subireeta kino. So at the end of the day, it's also me. I'm also part. Now this is Daddy's project. Yes. If you are not here, because tomorrow it will be out of his hands. Is it something you'd love to continue doing, really? Yes, because I'm already doing it. It won't be a question. I'm already doing it, so it won't create any question. Yeah, but there are other issues of getting money. Yeah, because is it one of the options you'd consider? Yes, a lot, because now I'm getting the big money that Daddy was getting. Because now I actually I've actually done some jobs before. Because he loves the garden. Genetically, I'm also supposed to love what he loves. Genetic love for coffee. Kali banayo no mutabani wa Honorable Godfrey Chiwanda Subi yalabirira nursery bed ye. Asomye okuva kukola mother garden, okusala emmwanyi ogitereeza kibayise potting, okugiteeka wano we bagikuliza paka olwefuluma wano bagitunde. Honorable Chiwanda Subi nti bw'atunda ono omwezi guno bamugamba akole ebikolo by'emmwanyi 1,000. Era bimaliriza atandise okusoya akasomba ke 2,000. Bwaweza 1,000 nga buli kikolo bagenda kitunda 2,200,
abali million 2. Kati ku million mwana akoledde million 2 mu mwezi ogumu. Bw'aba agenda luyaleka pocket money ne bw'omuwa 2 tosalwa kubeera abazikoze. Thank you. You're welcome. Keep up. When you're at campus, talk to the boys and girls. Banova campus, that there is more than the hustles in the city. You can actually live here in a very good environment and make money. Be blessed. All right. Oh, they can. Yes, that is why they are also here. Like this is the up compound. So it is a total. So it is advised that